Abaami n'abakyala tubaaniriza nnyo bw'omba akagambo okwogera ku mami oba onsedde nnyo simanyi we ntandikira nawe nkoma naye all the sweet words benina okugamba mbikugamba everyday kirungi nnyo abantu eba mu bulamu bwo n'obajjukiza how much they mean to you, that you love them. Kirungi nnyo omuntu amanya nti alina ejjinja lyayongedde ku bulamu bwo. Mami, I just admire you, your strength, your courage. You're very aggressive. You're a go-getter. Teri kikulema. At some point I thought you'd be president. Because tulina kikulema buli kimu okimaliriza. I'm so happy that we get to celebrate your 60th birthday. Go child is strong, looking so sexy, and you know. Twebaza Katonda asobola okututuusa ku luno olunaku era nga tusaba ayongere otuwa more birthdays and birthdays tusigale nga tukyakulabako nga tukyerabako. We are so grateful nga mami bwagambye mami waffe omulala mama Chameleon oli mama w'abayimbi buli omu maama buli omu oli maama we buli omu omulabanga mwana mulimu abantu betutunuulira ng'obalabanga ab'ekiwago naye watuuka wooli nakkakkana. That's a gift from God. Era tukwebaza nnyo okuzaala abayimbi mu industry. Oli maama. I love you so much. Nnyo. I love you so much. I'm so grateful for your life. Bannange mpozi wangambye kagambo. Nkwagala nnyo. Oluzungu lwe kyajja odunjogerera. Nze kamukiikire mu Luganda. Happy birthday, mommy. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Nsigadde amanya gange ze Rahma Namakula Sewanya. Akuwandika lesi erinnya erisi. Oyo ye Rahma Namakula abangi mumumanyi bulungi nnyo. Yes, kati ani gwendaba wano ani gwe manzuga kangendeko eno. We love you and we're here because of you and the time you've existed in the place called Earth and the country called Uganda, where you've blessed us with music, entertainment, good vibe, good energy. Some of us were inspired by you and we're here also doing music as musicians. So appreciate you so much as an individual, and I believe everyone is not here just to eat food or drink. They are here because of you and they love you. So within being here, they are going to eat and drink. Thank you so much. Kati ngenda buli ne mujja ku mukolo gwa mama waffe nga wize emyaka 6. Kati noonya omukyala ndowooza nakyogedde gwe bali mu myaka era gyejo naye badde bakyanyumyamuko katono naye ngeri gyebanyumyamu ngenda mukwasa akazindaala abyewulirire nga beetunuulidde bwe bati kwegamba amwe akagambo kamu bubiri. Nyabo mukulu Halima Namakula okuyozaayoza okutuuka mu myaka egyo tegituukikako wadde nze egyange gisingawo naye kusabira naawe ate otuukeko eno ewange gyendi. Nkwebaza nnyo nakulaba dda kubbiri wali omujjukira tumanyiganye kuva dda naye weebale kulera baana. Omukyalo ono tumuyita maama w'abayimbi yaleze bajjoze bwe baba bakyama n'abagolola n'abazza muno
tweyanza nnyo tweyanza ddala era mpulira bakuyita maama teri linnya ddala maama mukama akwongera emikisa n'obuwangazi obusingawo ebyo byange byebyo abadde tebalabidde mu kukatu ndiyo wewe abasinga obungi muyinza obadde mukamanyi y'omu abasinga obungi temukimanyi nti Dr. Jose Chameleone bwe yakomerawo okuva e Kenya yali very big nga buli omu ayagala kukola kolabo naye mu bayimbi abakyala abasooka okukola collaboration ne Dr. Jose Chameleone oba njogedde bikyamu simanyi yali maama waffe Halima Namakula nimbye yes era oluyimba olwo baalukolera ku No End Entertainment. It was a very big song back then. So kati kangendeko mu baana baffe wetuza amanya n'eddoboozi George William Kibuzi aka Just Blackman. Omulundi gwe nasooka osisinkana maama Halima Namakula obulungi okumutegeera obulungi nga tukola ku bya visa ezaali zitutwala e US. And nayiga ekintu kimu nti program is program, time is time, appointment is appointment. Okuva olwo ne tutegeeragana nnyo tugenda meeting e US nga kwegamba nga musanyufu nnyo nga nkwatanga omwana ejustidi bannange oli utya nemugamba gye ndidi bulungi. Okuva ku olwo besides okuba nga nzize empuliriza music nga njiga ebintu bingi I think Mama Namakula Mama Halima muntu mukulu nnyo eri music industry ya Uganda era I'm so grateful nti woli nti tuli mu kujaguza emyaka 6 si kyangu kubanga n'abamu ku myezi oluusi basobola obutasukkawo naye tuli happy nnyo okubeera nti ku myaka 6 tukyali naawe era tujaguza naawe. Amanya n'eddoboozi Just Blackman. yoyo Just generation empya y'abayimbi ndowooza mukimanyi bulungi nnyo. Tugendeko eno mu bannaffe Good evening, ladies and gentlemen. My name is Nalongo Judepat. Happy birthday, Mama Halima. Mama Halima, webale tubeerera muzadde wadde tetuyimba. Wambeerera muzadde nze ne family yange. When I met your family, we became very close. We've done businesses together. And I've learned so much from you. May God bless you. Stay beautiful, classy, and sexy. Happy 60th birthday, Mama Halima. Yes, webale nnyo Naalongo omukyala Naalongo gwe mulaba. Yes, she's Judith Hart. Tuve mbasere tugende mu bantu ba buli. I'm so humbled and grateful for this opportunity. As Nina Rose Nganze okumeetinga mama mu industry eno, it's a big opportunity for me. One thing for sure that I can never forget, when I'm Sinkana, she has always told me to be confident because she has seen that in me. And when she told me that, it even became an addiction. Every day I can't stop reminding that to myself. Thank you, Mama. I appreciate 100. Okay, yes. Kati kampiteyo ku team. Permit me to say happy birthday. Nzikiriza okukusiima okukozesa platform gy'olina n'erinnya ly'olina okwempawaringa naddala abakyala ate ng'oyita mu bakyala naddala aba artists okubeera nga message eri driven home. Batono nnyo abasobola okikola naye okubanga okumaakuma bannyinaffe abali mu art industry okuba nti mutuusa message ezirema ebitongole ebyenjawulo okutuusa mu bantu empowerment eyo in form of edutainment and everything tukikwebaza. Another thing, Mom, we want to appreciate you
okuinvestinga mu music industry. We remember No End was one of the best studios. Okuva lwe mwajja Katale, music changed, producers ab'enjawulo developed their skills, kwekuba nti music tusobodde okuba nti awanirirwa paka today. We can't take that for granted. Permit me again to say thank you for investing in the music industry. You would have invested in other sectors. Happy birthday once again. We wish you the best and the best of luck in your other life. Thank you. Webale nnyo Hildeman. Hildeman anzukiza No End na wa bayimbi kibe yajjayo mu biseera ebyo. Kanvire epasi. Osemberere bipasi. Osemberere mavi. Osemberere bipasi. Mama Halima ekitukuŋŋaanyiza ffenna wano mukwano gwo. Jjukira ebigambo bye waŋŋamba bwe nali nga nkyali n'omuyimbi Judith Babirye. Nonga Hanson obukkakkamu bwo bugenda kutuusa wala. Ate n'ekirala kye nsinga okwebazaako nti Katonda yakuwa ekirabo ekiraba. Abayimbi bonna bonna abayise mu ngalo zo, abamu bwe nali naakakusinkana nakulaba ng'ogamba nti waliyo akawala Hanson, waliwo akawala kali kayimba. Ekyewuunyisa emyaka giyise, omu ku bo nga Yerema. Bayimbi bangi nnyo bozze ng'orekomandinga ng'olina ekirabo olagula. Ndi musajja mulokole waffe tuyita kulagula, oli mulagozi naye kennyini Nonga Hanson ojja kutuuka wala. Mukama mwebaza, ebigambo bye ebyobulaguzi wentuusa tulisiti ndi musanyufu. Sinze nzekka abantu bangi nnyo bakujulira bozze nga osabira. We just wish you the best. N'emyaka egijja mu maaso, keep on calling us. Ffe tujja kujja ku 7 tugenda kudda, ku 8, ku 9, 10 mpaka 12. Webale nnyo Hanson. Mami ono bannange, mami nkwebaza kubanga tososola mu bantu, oyagala abantu obatweetinga kyekimu, abakyala oyimirirawo ku lw'abakyala. Bannaze ndowooza twandifunye ne title gye tukuwa kubanga oyimiriddewo kuba nze buli muwala gwe ndaba wano leero n'omukyala nkimanyi obaddeko mu bulamu bwabwe in one way or another. Nange bingi bye wanyamba bye sijja kwatula, but I appreciate your effort with me, your advice always. Every time I bump into you, mvaawo nga nakyenjize siba kyekimu. Kwagala nnyo mami, happy birthday, may God bless you. We love you endlessly. So much and so much respect. Don't cry. Thank you. Webale nnyo Lydia Jasmine. Lydia Jasmine. Atulia. Tubalamusiza mwenna abazze ku mukolo gwa mami. Abatuyita ba B2C on behalf of B2C nze Bamputa Julio. Mami, happy birthday. Ebigambo ebisinga twabyogeredde eri munda nga tukwebaza okuweza emyaka 6 ku TV tubadde nayo. Emyaka 6 ffe nga ba B2C very young. Kituyigiriza nti ebintu ebimu olina okuba nga oli mukakkamu otuuka ku myaka egyo okusinziira ku ngeri gy'obadde otambuzaamu obulamu. So buli muvubuka ali wano nkyemmanyi abasinga ku ffe bajjositede n'abalala ebas mistali emyaka 6 tugirengerera wala. Tugirengerera wala naye mami tumutunuulira nnyo engeri gyakutema obulamu bwe n'asigala nga akyasobola okusambagala. Kale akayimba ke yayimbanga matwambagala nsanyuke yanyenyezanga mukadde kitegeera. So mami obimba nno mmanyi bungi ate nyiza oba saalimu eyo generation naye ngenze nkufollowinga
So happy birthday on behalf of the soldiers. We are the soldiers of music. Betukwata guno muzindalo kino ekintu n'aba Nigeria bakiwulira. So I know. Happy birthday, mami. Thank you so much. Thank you, B2C. Nsanyisa nange okuba nga ndi wa mukisa okubanga ndi ne maama wange wano. Ono maama wange ate ssenga ate mukwano gwange. Ebiseera mukyala Alima we yahitingira wano e Uganda, nali sigwanidde kuyimira mu maaso go nakwogera naye era saasobola. Njogera n'omukyala Alima nga maze okusoma e Holland olwo ngenze e Baltimore, Maryland. Maze okusoma sound engineering ne tucommunicatinga naye. Nganze saagala bunyogovu ate nga stage yali nyinyogovu nnyo. Ne tukolagana ne Halima ono maama wange bwe ntyo nampa ku magezi ne moving nga ngende e California. Awo nno ennyumba eyabeeranga eyange nga ye nga neye yange. Twapangisanga ennyumba emu ne MD muganda wange atali wano era twali ba mukwano nnyo. Era ekyewuunyisa ennyo nti twava e California nga tulese studios 2, nga tulese Dream Studios, nga tulese no end naye nga zize Uganda competing naye nga ziva mu nyumba ki ne tukiziganya nti no end ebere digital ate Dream Studio ebere analog stock digital, era tukikuba throughout that time. Maama wange ono Alima mujjukirako ebigambo bingi nnyo. Nze no nakolako ne ku modeling oba temukimanyi. Era omulundi gwe nakola interview ya Kalango ogwasooka nabeewuunyisa, nali mperekedde ku ye ne MD nengamba wakisi kikola era nayitamu at once nengenda ne tugende Hollywood ne tukwata obulango ne tutandika okukwata adverts naye yampanga nnyo college. Era bwe yandabanga nagadi mutabani wange lwaki otambula wekka era nga bwalaba akawala kanna Uganda akafaanako obulungi angamba nti ate oyo olabye otya wange olaba otya. Naye nga tukolaganye paka kakati omukyalo ono akolagana generations zonna. Kano kalekyo kali kana kato era bwe kajja mu apartment yaffe nakono n'ebintu I didn't know she could sing. Ne bwe yajja e Uganda ate n'akikuba era njera mugamba nti olulano ku lwalo n'okuddamu ng'okikuba because we agreed when you're leaving the US. So mama wangu kweza emyaka 6 si kikyokuzanyirwako. Mbuzaayo emyaka nga 17. I'm 43. So when I want to say what ngatumaze n'okwambala engule, I think kijja very much important, ladies and gentlemen. Era mbufuwe bumu waliwo omusajja atali wano nga teyandibaddewo kuba nayo mutabani wo abadde akyazoganya nga ali eyo avalira naye yandibaddewo wano naye munnaye yakwata lyeyo nange badde nnabe empise nentuuka wano naye akutumidde nnyo era agamuteekere mu Dar es Salaam z'amama zikola nnyo. Omukyalo ono fountain wa music because abalaba bamujereganga smart studio artist naye abantu bangi bafudde ng'ennyimba zikomye mu bitabo. Abantu bangi bafudde ng'ebiroto bya bikomye mu bwongo. Omukyalo ono yakola kyasobola okukola n'ava mu America n'ajja na recordinga wano time eyo n'agikwata nga yesita waawo nga era bwe batolesa Alima tokola ki buli mwayi n'obudde bwe. Mpuliddeko muganda wange B2C nga akikuba yes namwe ka time yammwe ne mugeze kulanga muginyweza ngaffe nti ne bwe neebaka bwenza okukaniriza okuleta ka hit ne kavaayo ate ne kazoganya nammwe. So you need to keep it up. I need to be styled up ate ne skills ntero bagamba bayimbi bannange Mukama bwakuwa talent yo katemala. Talent ebanga gold ali wansi wano bwe watomusimya otaba na purpose. Talent olina okugenda n'ofuna skills kwe kusomesebwa. Ffe baatukubanga n'engolo nga tufulatinze omukyala Kezia Nambi nga bw'ofulatinga luyi ne bw'okwata ku muyimbi gwa nnaku zino upcoming n'omukuba oluyayikomyawo ng'omi ndowooza nga fulatinze. So it made us what we are. Then the third one is the experience.
bw'ogatta ebintu ebisatu talent, skills and experience, you become omuntu yennyini nga mama waffe gwe tujja kuzondako olwaleero. So Mukama yeebale akwongera emirala 6 tutudde wano ate nga tujaganya. Mwebale nnyo basibo ne banyabo. Mukama bawokisa. Thank you very much. Thank you mukulu Eddie. Mami wange twerabe emirundi mu myaka 4 gye mbaddewo, twakerabe emirundi 4. So buli mwaka omurundi gumu bwe bakolera oluyimba ekimbeewo nze nali ku university second year. Bitu sisiri myaka gyammwe naye nga ya jokes aside, Mami, thank you for what you've done for the music industry. Ennyimba ezo zaali zanjawulo nnyo nti ne bwe twali nga abato ddala twabeeranga tuzirirako ezo nga twepena nga tuli mu bidiba ekireko eyo, era it was very inspirational music. And today when you listen to that music you see that this woman, this artist was special, Mubane, and we really appreciate you. But most importantly, there's nothing as great as the gift of life. We have been blessed to see you turn 60 and bless the industry with life and grace and advice. Bingi byokoledde ng'abantu banna basinga bwe bayogedde, era nga kyensaba kyokka Mukama akwongera obulamu, era tukomewo waneeno omwaka ogujja n'oguddako tumuyimbiremu. The next time we come we should actually have serious performance for Mami. Yeah, but we love you so much. I love you personally and I really appreciate you. May God bless you. My name is Waike Benda. Okay. Happy birthday. Omukyalo yo Mami Halima Moita Mami wange owaddala. See, I met Ndaus when I was 17 years, very little. Kati Mami Halima ngambuza nangamba mwana wange ng'oli mwana muto nnyo. Omwami ono n'omusobola. Mugamba let me just try. Naye buli bwe nafunanga obuzibuzibu nagendanga wa Mami Halima nenjogera naye nambulira omukyala w'alina okubeera. Bwe nafuna career as in when building is a career yange ya acting, nentuuka ku international level Nollywood in Nigeria. Era omukyala gwe nasooka okwebuuzaako nga ntidde nga ndaba nti I cannot make it, n'angamba no osobola. Era trip yange yasooka Mami Halima yamperekerako mu Nigeria mu Nollywood, bannange mukubireko obugalo. So kyeyali ayagala for me to stand on my 2 legs and to be strong. Mami, I love you so much. Nsaba Mukama akuwe ky'osinga okwagala. Thank you. Yes, webale nnyo Farida Ndaus. Kati katugendeko eri omuntu